kujjako ekitanzanyusiza ku nsonga ya Isma komenti ya Katikkiro gye yakoze yampisizza bubi nnyo. Katikkiro musajja muganda. Katikkiro musajja yali badde akimanyi nti Isma yadde musajja muganda, ate ne bw'ataba musajja muganda omufu tebamwogerera batyo. You don't. Kati njawulo kiyinza ate nali badde nkondeminga ndaba nti Katikkiro yali badde ayogera Katikkiro ye mukuŋŋaanya w'emyoyo n'ebigambo okuva eri Obuganda bwaffe. So nze nali badde ndowooza nti yali badde akiraba mangu n'agamba n'abaako n'empumba gy'awumba ebigambo n'otateekawo nti naffe abadde ayogera ennyo obanga agamba omubbi abadde abba ennyo kati omala ekigambo omubbi abadde abba ennyo obanga agamba balyose ne bakola ki kiyinza okuligwenera bwe kityo manyi teyakyogedde mu bigambo byo naye kiyinza okulabika bwe kityo. So nga te Katikkiro ofiisi ye eyina okubanga yeebumba oyo mwana muto yafudde lwa busiru katugambe kati kiteekewo nti yafudde lwa busiru naye obusiru you don't condemn people because basiru ekyo kibeera within them. Era Isma oyo gwe mulaba bannange yafudde ebiseera ebisinga badde akola ne videos neyejjusa neyeenenya kitegeeza nti oluvannyuma omuntu ayinza okukola ensobi kati oluvannyuma n'agitegeera naye kati omuntu nga Katikkiro ate mukama wange Katikkiro yadde talina na kubyogerako singa yabadde tamanyi teyeetegese kubanga kati ye teri asamunenya nti teyayogedde ku kufa kwani kwa Isma yandibadde akireka nekigenda naye bw'okyogerako okufuna confidence ey'okukalebule ate era Katikkiro y'omu ku bantu abasinga okuvumirira kalebule nnyo. So the statement engeri gye yagisaze yonna I was heartbroken nga n'omutemu tebatera kubakonda emintu kuboogerera bwe batyo nti gundi alyose naafa omuntu waba afudde. Of course abaana ku social media bayogedde bubi nnyo abalala beetonze here and there because bagenda bayiga nti omuntu waba afudde kuba kukuŋŋaanya ki kuba kukuŋŋaanya myoyo rather than okukonda emingo omufu.